Okay. Kati ebibuuzo ebimu mbiwulidde nga bifaanagana muko. Namwe mubiwulidde. Era waliwo ebibuuzo ebimu nga biringa ebisponsoringiddwa era. Temuwulidde ebimu nga biringa ebisponsoringiddwa. Naye nga ate wano tuli ku Fangoni Forest. Okategedde. Kati obawo ensonga zonna eziri emabbali wa wano oba amabbali g'eno show sooka tuteekeyo eno show okusooka. Bwemanyi kyoba bwe nva wano ngenda ku press conference ndala ewalala. Okategedde. Ya kati kyetugenda okukola ennaku z'omwezi nga 9 sitya danger. Naye ate Mukutya festival eri ku loading. Kyembadde gambye nti no bw'obanga ogenda mu nnimiro bwe bati okunona ettooke ate n'osanga entuntunu era osogamba kansoke nkole ki sikumala ku ntuntunu oba ku ppeera deni tukole ki tuyongere mu nnimiro. Otegeera Mukutya festival ekyali ku loading boy. Ate eyo tukyagala wafa awagazi kyeva olaba eri ku loading twagala eri concert ziri zibadde zikyaludde okubeerawo ate tubadde tujagala mu lubiri awo nga zigenda kubeera nga ziri ez'abasaida kalooli mwaziraba ezo nga sho kyalo kiramba. Ya kati just waneno Freedom City oli abuuza laki Freedom City kubanga we waliwo awali firi ku date eyo osegeera ate lwaki nga 9 lwaki olowooza omulala nga 9 nzoba public holiday okategedde. Ya Christmas we mwategeka kati kitwale nti nga 9 public ki ya public holiday. Omu n'agamba nti twakulaba olangako side enki gwe tulowooza nti no bonna abali wano bajja kubeera eno manyi era side zijja kweyawulamu bamu babeera eri abamu bakole ki okitegedde. Kakibanga Christmas bwebeerawo ku Friday waliwo abagenda mu zikiti abo ne bagenda mu church buli omu just anoonya wakola ki buli omu wajja okitegeera. Kati omu n'abuuza nti bw'ova wano eno waliwo extras ezo zijja kubeerayo ndowooza ne just kano kadde kabbayirawe ni extras zigenda ziri mu kujja tugenda kulaba okitegeera kuba nazo era zitulaba era olaba obusimu nga bukola ki nga buyitiŋŋana. Kati ekibuuzo kyo n'omukyala nkiddemu ekibuuzo kyo tekibadde kibi nekibanga bwobeera ng'ogenda mu ddwaliro aye n'osanga omutamiivu n'akuvuma tosooka kuleka kutwala mulwadde ate osooka oyombesa omutamiivu okitegeera kusooka n'otwala omulwadde then omutamiivu n'omukola ki n'omwesootinga nga mukola ki. Anti kyenagambye nti ebibuuzo ebimu babisponsoringiddwa tuli ku Freedom City ennyabo okitegeera kyamu nabagambye nga tutandika njagala ebibuuzo nga byakikugu nnyo tugenda kubikulako ku kisenge kyaffe ekyokubiri wakiwulidde. Ya nze ngamba ebibuuzo byonna tubizeemu. Omukulu n'agamba yonna atumaliriza agenda kunvugamuko ku bike okitegeera ajja kunvugamu ku bike 5 wange. Ate mu n'abuuza nti ekintu kino Abitex yakirimu. Ya Abitex simutegesi mulimi okay good and ogambye Fangoni Forest yegattiddwako abaki bakyali baffe nakyo nkyogedde before yamaani nemutegesi Tumbali ekibuuzo kya Katumbaali kade kigamba nti nga mwenda walulanga Palaso kati anti era nakyo nkizimu obalabe nagamba banna ali entoze mu kibuuzo kya tickets is already out waliwo n'abali online akola kagambye before nti no tickets zakoze ki ninga zigenda kujja katale nga tanaba kukibuuza tickets zikola ki zifulumye zigenda kujja katale era kati zo kyonyoma yabawo ababokize daizi ticket nga tunaba nakuzikuba yafunira lezo kuba police legera kati kyolina okumanya era ekyo clearance ekyo kyogeddeko negamba se tutegenda kubaaki nakuya tight nnyo era tugenda kuuma emirembe nnyonnyo ate nga tugenda kwongera ekifaananyi kiffe kyetwoleka ffe kyetwagala okutonda eri eggwanga kwolwo okitegeera era bajja kwawula bagambe naye abakulu bano bafaanana bulala naate ebikolwa byabwe nga biki nga byawukanamuuko okugjako kati nabalala basingako munne Kawaya okitegedde kati nga saadi tumbula nnyo kuba waliwo ziri VIP ziri ezigenda okujja nga mu festival ab'emmeeza wali eri waliwo eri okitegedde ne stage zijja kuba nnyingi abategedde ne kati wano mbanja tubeere nga twenkana
nabe naba tunamutanga tunyigiriziddwa nnyo tulina teekamu emmeeza ko project ya nnaku 5 ne buli lunaku obawo ekikolebwako era ojja genda okutuuka ng'olaba nga bwe bagamba nti nonna mirembe tebamuzimbya lunaku lumu ne kati fe twagala tuzimba akasozi kafaako mu nnaku nga mmeka tuuke ku sho bagambe bwe ekiwani ki era waliwo n'abagenda okujja basasule nga bazze kusunga ate era nabo bawagire buki kati wenzira ku nsonga pasita Bugembe kyakabiri era abaze nempulira okwetonda kwabwe kati leya emu nembasonyiwa olwa pasita Bugembe osegedde kati nendaba nga nze ndi muyimbi entalo z'abayimbi zigwera muki mu ndongo yamaani kati katuteekewo minzaani okwongereza akaawo abantu bagambye kino kyongera kwagala kulumya omukulu King of the East Palaso oyagala kwongera kumulumya okumulumya ku kyaki okyokumutekako ekivu ku lunaku lwerumu lwalina erugogo kyona okumanya buli muntu abani bafaani be era bw'olaba nga bategesa ekivulu mubamu otuuka mu site nga walinga watali kiriwo ngeri wajjudde naye nga balala bakola ki abalala bazuba yeeka jasinze ngenda kukuyimbira abo bagenda osigala mu site nga bazuba concert eno omuntu agitunuulira alien skin omuntu amutunuulira ng'omuntu ajjudde abantu abamwetoloddeko abantu b'omugotteko abantu bawansi abatandikirwako omuntu ajja gamba wagenda kubayo butayimbwa wagenda kubayo kunyaga musimu wagenda kubayo kola bwekiti kiri kitya mu mbeera eyo oba highlighting omuntu ali eka atwala obubaka buno nti she egenda kuba nnungi egenda kuba peaceful ajje nga smartphone ekibuuzo ky'obuuzizaamu kitegedde kubanga sikola nko concert nti waliwo yali ebaddewooko nekibatuukako kati goleeta oteekizampu eyo nga siyimbangako era kyonna kyogeryeko kukya security kyembadde nvaako emabega wali eri nesinga okujjako naye nakolako concert nagamba eri yaggwa mwana baalimu okunyaga kungi ogamba walibadde obuuza nti leero nteekateeka ki kati jasika tukirabe kwena ensookerwako tujja kibuuza kweri eddako Alien Skin Sama Uganda. Waliwo abayimbi bakuwerekeddeko. Abayimbi abamperekeddeko bangi nnyo kuba nze leader weno generation gwe kino mati nesinde ekipya nze kikoze eki New Testament versus Old Testament. Nga ate nange mwenyini top 10 artist tegedeze so okujja okubira eyo mwanyi n'ennyimba mmeka Alien ekibuuzo kikyusa n'egifula wanumani show Alien ekibuuzo kankisome busobi waneene ono abuuziza nti nno Palaso bwe yali akuba mu bigambo byali ayogera byalimu ezzoleyo kati ate omutaddeko concert kunaku leerumu sikuzole yataddemu nakukuba anti kati ekiri waggulu w'ekyo eno press conference ebeere yange tulime okulowoozesa balala mbuno twagimukoledde okutegeera mwana Okay, Alien bampita musoga Eclipse nkola ne Magic. Bwe wali ojja ba presenters bakuwa oba twakuwa emyezi ne tukumuwe ennaku abantu ne bakuyita muyimbi wa TikTok oyo TikTok akaseera ke kajja tukakagende. Awo tusemberedde okola record yetabeerangawo mu Uganda music industry. Abayogera ebigambo ebyo olina baka bwobawa. Anti abayogera ebigambo ebyo bongama nti nno nabo bakakibemba wanga ate ogambye gwe mwenyini wali mwera ne mumpe ennaku ngenda kibuuza ggwe nti nsigazaayo mmeka ekitegeera kuba ogambye nammwe mwakola ki kati nsigazaayo ennaku nga mmeka angu akategedde naye nga ngenda kubagamba abantu abalina endowooza bwetyo n'okusingawo nti bongeremuko ku maanyi kaliko nagamba nti nno Katonda sifala mwana kitegedde kwanga nze nali nzija wanino sajjako nenkonko nange yajja asaba akalulu nti wama bwe nayimba onompagira boy nze nasirika nze maye nakola ttaano Alien engeri gyeri nti Friday lugenda beera public holiday abantu bangi nnyo we tuyita nga beesunze concert era beeraliikiridde nti we banajjako olwo bayinza okubulwa we bayita nga bagula tiketi waliwo enteekateeka mu nnaku ebbiri ezisigaddeyo kubanga basobola okugulayo ku tiketi mu bifo nga we bagaa nti oba ku sheero oba wano watine enteekateeka weeri era tuyinza okubaako tuteeka mu makindi omwo ekitegeera enteekateeka nene nnyo ey'okutunda zitiketi kuba ku kinuma kati zifulumye ekitegeera ate kati naawe bimanyi kati era bya social media nja kutuula butuuzawo mbagambe nti anti kati wano
bitandikirewo. Okay, Alien waliwo kye neerabidde kitono nnyo. Olina abawagizi mu nsi ez'enjawulo, olina obuwagizi bungi mu nsi ez'ebweru, era nga nabo balyetaze babeere part of this concert nga bakikuba bakuwagira. Abagenda okubeera ebweru kati ako kobuuza mbadde sikamanyi naye ngenda sooka nange nkabuuza abalala tulabe tukitunulamu. Bambadde sinabakamanya nti omuntu ow'ebweru asobola ku show ye Uganda. Abantu babuuliza ku kyaki kyeno okuba live oba CD. Abantu rehearsals tozoogedde wazitandise oba abantu bagenda kuba lukoba ku lukoba oba CD mabega. Anti kati gwe kyona okumanya nti siri wa liaso boy. Ali liaso zibuna ku nnyimba. Live show baluna ku nnyimba gwe kyona okumanya gwe kyinza okugamba. Zibuna ku nkola ki oyimba. Zibuna ku mbeera ku liaso. Kati gwe twegweko bajja kompeyalinga. Guwedde gutya. Ujja kulaba bwe balo vibe eringa eva ku ggumba. Yamani. Alien, omuntu yandiyagadde okumanya emyaka emituufu gye mmeka mu industry egikututte ku freedom city oba gy'omazeemu? Emyaka tegimatalinga kubanga ekyamazima freedom city nali ekifo kye nali saayimbamu nga kitono. Eriko gyemanyi okusooka nti show yange mbadde njala mu lubiri omwo. Lwakwa just nenfuna okabbayira we kali kennabagambe nga kanso kenneekooneko wano tumaye tukole ki? Tumaye tugende gye tugenda okitegeera. Naye nga tugenda gisaba okulula eyo naawe tena kyetugambayo nayo. Kati katumenye likodi esoose nti ate bwe twateekawo tewali era gikubyeko bw'ati ate. Niyo abantu kyongera obbalaga nti ate kigenda okuddako waddako biralamu. Kale ndowooza ebibuuzo biweddeyo tulabe we tutandika wano mangu wano tweyongereyo. Kyenyinza okugamba abantu nyinza obutabayita kubanga nabyo nga message ezinsaba nnyingi nnyo kati abantu babeera bampita abategedde abantu bo sigenda kubayita kuba abantu bebampise nebatuyambe ngamba bano bafaani bange nno gaddala banene kati eno show yabakyali bange kyezo bagamba yani baboyi bange kati n'abatali bakyali baffe bajja kujjera basasule nga baagala okulaba kitambudde kitya bategedde byamaanyi byebyo naffe tuzikoleko tulitimbeyo n'abaliddawo balikola ki balikola ebyabwe amaanyi. Zebo show era ndani eriko akakulizo kamu okitegeera kubanga omuntu yenna bw'asooka neefuula nti nno omulabewo nga tewali nsonga mwana nga bwe bagamba nti yalumako ku musota kati obwesige gwe oba obujjawa nti nno olaba yagadde okufunziza wanene eyo kati ate era ndani gwe gy'otomanyi nga yamanyiiyo era promota nemu ekyokusalawo kya mirundi ebiri engeri egyo oli gyali wakabi mu ndowooza ye agende nze nsigale oba nze ngende yakole ki asigale. Ekibuuzo kyange kisembayo nange ndi promota oba tukoze ne promota oyo tusobola okukwata sente zange nedda tulindemu katini abuuzizza ekibuuzo kyeŋŋaana mubadde mubuuza okitegeera era naye alina bizinesi bannange kati kyetugenda okukola tugenda kuddamu nga tumaliriza wano naye nga naawe osobola kubanga ne bano olunaku wennyimba buli mutegesa abeera mulala era bwe tuyimbaawo naawe osobola okukola ki okunneyimba muno ngamba bitandikira awo ekiba ekisembayo mu Sudan over ab'e Dubai bagamba olinayo shopping baagala confirmation yo nga London oyita nayo ogigoba togigoba ab'e South Africa no baagala babuulira olwo bakuteeka South Africa onagenda South Africa. South Africa gyenda okusookerako kubanga sinaba confirminga nabo jako London ne Dubai yogenda genda Alien ebiseera ebisinga ogenda ku stage n'omukulu John Gudo akola security yo nayo nera kyobola baba wekinyinze mbaga banaye mugenda bo mukulu aliwa
era bwolaba ebyantuukako buli omu yabuuza champion good abaddewo okategedde era naye najja n'abawa endowooza ye n'abagamba bannange mukulu bamukubidde essimu tugamba kagendeko ewaani ewakyaliwe nanyonyola bulungi era nga security officer bwabeera yamaanyi kale tweyanziza nti lwaki champion good leero tagenze ku ssomero kati ebiseera ebisinga nze gwalabirako saasoma kusegeera kati ate nze nange ebinene bwe nali mu saizi ye tebabindaga kati ate nze timumulaga bizinensi gwe kimanyi mbuno champion good ayinza okuba akusinga ssente awo oli Kiwedde